genda kunomya obulamo genda buntamya. Yo, I named your steady black man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Nafe tuli banna Uganda se. Ekintu ekyandi kikomeza. We are not begging for anything. Sente is a support abayimbi zabasaba. It is not for individuals mbono bamoya duka agende. Okitegeera. The money is supposed to be for artist circle. Ensasage omukulu Eddy Kenzo wamu ne statement Bobi Wine yakoze ekyagendera ddala maaso nga omukulu Eddy Kenzo agezaako okubeera nga clarifyinga ku ssente ze baafunye na key rights z'abayimbi kye zirina okubeera nga zifuna abantu baleme kitwalamu ne abalidde eddwaliro ly'ekiruddu ng'omukulu principal Bobi Wine we yayogedde kyokka ate ne Mama Fanguni Forest. Muyite Mama Fanguni Forest, muyite Jaja Fanguni Forest, Auntie Fanguni Forest, Baby Fanguni Forest, kyonna kyagala okubeera nga omuyita full figure. Ensasa gebaddewo y'amaanyi nnyo ng'agezaako okulabulawo bonna abayagala okubeera nga bannange. Ensonga gy'ayogera agyogerera bannange. Kwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange Mr. SMX wantu bane updates buli lunaku buli saa. Story wojjira wetugikolera esinga okubeera ekiku nti stories zaffe tuziconvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba subscribing onyigendeko notification bell tojja kwena mu missing updates naddala nga zino. Yes, ndowooza tutandikirewa. Katusookere wa mukulu Eddy Kenzo. Omukulu Eddy Kenzo, yes, statement Bobi Wine yakoze abantu bonna bagiwulidde ate mumanyi Bobi Wine wayogera ensonga etambulira ddala bana basharingira ddala. So omukulu Eddy Kenzo however much nga si spokesperson wa ndoza binene yabyogedde nga y'omuyimbi nga tayogerera federation. So naye yavuddeyo okubeera nga clarifyinga ku nsonga ya ssente eyo abantu basobola okubeera nga bagifuna mu busimbalala oba mu butuufu bw'okubeera nga bagifuna. Actually akatambi kankakutereko sobola okubeera nga obyewulira okuva mu Eddy Kenzo yennyini nga simwongedde mu kigambo wadde n'ekimu. Akatambi keekano. Nafe tuli banna Uganda se. Ekintu ekyandi kikomeza. We are not begging for anything. Sente is a support abayimbi zabasaba. It is not for individuals mbono bamoya duka agende. Okitegeera. The money is supposed to be for artist circle. Artist circle. Circle is like a bank. Ojja ne weewola. Noddayo n'ogenda n'okozesa emirimu gyo ng'abantu bonna bwe bakola eyo then n'ozampola n'omwana omulala najja n'omulala alijja. This circle is here to stay for so many years to come. Politics amukole kubanga kati yavaayo ali mu active politics naye amukolere ku research omutuufu ate amukolere ku mutindo gw'eggwanga ng'alumirirwa Uganda kubanga Uganda ne politics biri byaki bwabanga biddala kituufu alumirirwa banna Uganda aleme kutambuza propaganda. Simanyi oba ba research team ye bamuwa ebifu. Okitegeera muyise muinvite nze tufune meeting tumubuulire ebintu bino ng'omuyimbi kubanga abayimbi bano wano bajjawo teri amugaana kujjawo olugi lugule oba okitegeera ajje tumubuulire ebintu bino abimanye bulungi nga abayimbi bagenda buli omu akwate ekiveera dduke. Don't bring it like that because that's not how it is. Ebintu bino byogere mu butuufu bwabyo akalulu abanagwo bajja kukuwa tekyetaagisa kuteeka ku bantu propaganda na malisi. You understand? Ate kyekikwetaagisa kusiga bukyayi kukyayisa abantu ng'osobole okuyitawo naye nga balala obalese balwa wansi bali ku ttaka. Nze ekyokuba nti nno Bobi akola omulimu gwe nga munnabyabufuzi si munenya agukola agende mu maaso oba okitegeera. He has a right. Okitegeera ate abantu bangi balina ebibanyiga bakiikirira nga mubutuufu balina ensonga zaabwe so bw'aba avuddeyo okubogerera aboogerere bulungi. Okitegeera mukwano gwange tekitegeeza mbufe atuleke nga atukubye ebigo yagende. Bw'agamba ebikwatagana ne ssente n'okwefuna ssente nnyingi nnyo nammwe mukimanyi. Buli muntu yenna ali yakimanyi n'okwefuna ssente buli mwaka ate okuva mu gavumenti onfuna bulungi ye aziteekawo ayinza otuwa ku accountability yali azimbye akasomero eyo bw'eddwaliro nga bw'abyogerako. Oba okitegeera ebintu bino gyala to be taking a right. Me I'm not trying to simugezaako mu attacking but I'm speaking as a president of Uganda National Musicians Federation. I have to defend my institution. Kakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'ekiruddu ddamba tubayozaayoza. Nenjagala obbategeeza nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa basenga bammwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa
enguudo zammwe ziterere tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa abaana baabwe bammwe basomere mu masomero amalungi wabula ssente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala kubanga ba artist tuli banjawulo mu society. Museveni agulirira abayimbi eyo nga tuvudde ate ye full figure yeeyongera ddala okubeera nga akakasa ensonga mbu yali team Fanguni Forest kati mwabagenda ogenda mu nkuuka ye akugambye agenda wankulukuku kyokka ate nga ne banneebe bakulu banne abayisizaamu eggaali ayisizaamu mugole eggaali n'ayisa ne mu Ajaruna mu biru eggaali ogwo mulundi gwe wakubiri nga Ajaruna mu biru bamuyisaamu eggaali oba yamukoze eki simanyi naye akatambi keekano. Onzikiza nyingire mu motoka. Tukole kintu. Onzikiza nzireko mu motoka. Wanje mbaga yange. Wanje mu musirikale nemere kuwana. Ochinzi asatu mutuli wankulu kukuwana. Ne mnaba Fangoni. Tugenda kufangona fetwa fakina. Twagana kutumanyira tetufugika. Tuli anirwe tuli nemitwe migubu tuli na mawazo. Kupadde kinawe. Fetwa fakina datuli bafangoni. Mufugiriza nite mujja kusobola. Mabayimbi bagenda buli omwaka ate ekiveera dduke. Don't bring it like that because that's not how it is. Ebintu bino byogere mu butuufu bwabyo akalulu abanako bajja kukuwa tekyetaagisa kuteeka ku bantu propaganda na malisi. You understand? Ate kyekikwetaagisa kusiga bukyayi kukyayisa abantu ng'osobole okuyitawo naye nga balala obalese balwa bansi bali ku ttaka. Nze ekyokuba nti nno Bobi akola omulimu gwe nga munnabyabufuzi si munenya agukola agende mu maaso oba okitegera he has a right okitegera ate abantu bangi balina ebibanyiga bakiikirira nga mubutuufu balina ensonga zaabwe so bw'aba avuddeyo okuboogerera aboogerere bulungi okitegera mukwano gwange tekitegeeza mbufe atuleke nga atukubye ebigo yagende bw'agamba ebikwatagana ne ssente nupu efuna ssente nnyingi nnyo nammwe mukimanyi buli muntu yenna ali yakimanyi nupu efuna ssente buli mwaka ate okuva mu gavumenti onfuna bulungi ye aziteekawo ayinza otuwa ku accountability yali azimbye akasomero eyo beddwaliro nga bw'abyogerako oba kitegera ebintu bino gyala tubitaking right me am not try to simugezaako mu attacking but I'm speaking as the president of Uganda National Musicians Federation. I have to defend my institution.